video ko niyo karon. Yesu, nataka maneno
Bobi Wine has been arrested. Bobi Wine, Joel Selin, they have been arrested. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu is being arrested by the police of Uganda here at State Square. President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa wano ku State Square Kampala. Okay. Ghetto Media kokako osobola okujja bino byokka. A police of Uganda nga bakaba we want freedom, shouting we want freedom. Police temanyi freedom kyekitegeeza. We want freedom demonstration. Police ekifudde violence. You can't imagine. They've just arrested Robert Kyagulanyi Ssentamu ne team here. Ku Ghetto Media kwoli soldiers just kimara kugwa mu bantu police has started firing rubber bullets, live bullets at CPS. The ghetto gladiator, the people's president of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa mu kibuga Kampala. What do you cover? The president of Uganda. In a rubber style. Abadde mu kibuga wakati ne babaka be aba national platform. Live bullets and rubber bullets n'omuko gubalagala beri wano ku CPS. Scenario escape.
kuita kwenye mkate. Yesu, nataka maneno Let's go!
Bobi Wine has been arrested. Bobi Wine, Joe Museveni, they have been arrested. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu is being arrested by the police of Uganda here at State Square. President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa wano ku State Square Kampala. Okay. Ghetto Media kokka kosobola okujja bino byokka. A police of Uganda nga bakaba we want freedom, shouting we want freedom. Police temanyi freedom kyekitegeeza. We want freedom demonstration. Police ekifudde violence. You can't imagine. They have just arrested Robert Kyagulanyi Ssentamu ne team here. Ghetto Media kwoli soldiers, just kimara kugwa mu bantu police has started firing rubber bullets, live bullets at CPS. The ghetto gladiator, the people's president of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa mu kibuga Kampala. What do you cook? The president of Uganda. Turi mabigane.
Yes, tuli kabalagala kw'embasi ya Amerika abavubuka gye bagenda essaawa zino okulaga obutali mu mativu n'eggwanga Uganda. Yes, maaso ga Amerika mwennyini embassy webaze okulaga obutali bumativu. Yes, tuli ku American Embassy abavubuka gye bazze okwemulugunya bakutte ebipande ebiriko ebigambo ebyenjawulo Bobi Wine zawa president elect n'ebigambo ebirala weebityo. Uganda's freedom! Uganda's freedom! Uganda's freedom! Uganda's freedom! America freedom! Let it pass it! Babadde babagamba baveewo kobbo mu shooting kale. Our lives are in dangerous. The what? Our lives are in dangerous. Our lives they are in dangerous. Bakutte ebigambo bingi. Not justice in people. Abasirikale amasimu bakuba kumukumu. The army of Museveni is vanishing. Yes, abasirikale bali mu kutema nkoto kiki ekyokukola nabo kiki abasobedde essaawa zino.
eyakawangula amanyikiddwa Museveni wasonyiwa bannayuganda n'ebyayo kubanga toli munnayuganda Museveni nze boyi gwe twali tukutyadda nenga nakajja naffe tukuze wajja mukowa ng'oli myaka gyaffe tokyalina kyotugamba kutuwa abantu baffe bemuse tukoya kututanga musibya abaganda baffe Museveni watanga okugana kyali mwana muto abana baffe tukoya tunyigirizanga Joe Biden come for our pleasure. olina okukola bino ebidumu okimanyi kale tulina boyi wakati olina okuba Museveni wejangira takyalina kyotugamba olyakoze Jengera mwana mulezi n'okukaaba abasiramu battibwa tebabanya abanyane batekaga akasango bannayuganda bali mu Amerika abazungu bali mu Amerika mutuyambe tetulya tetunakyakulya abaana baffe balwadde abaana basimbye ebigere abaana balandodi batugoba mu mayumba nenga lwaki mbeera eno tetukibaite mutuyamba abazungu tuyamba Amerika mutuyambe tuli wow, bannayuganda tubatugwawo lwaki abasiramu ne battibwa muwoza mukyanoonyereza munoonyereza bikebe bitakwa muganya okutabira muganya okusaba yindi amabala muganya okugata mwagala abantu badyewa abasirikale badde badya Museveni yayita tuwaaba sebo wabakalu kaffe otateka okwamba baganda baffe sibye mutukubye abamu babedise naye Museveni sakuluuza sebo yayita tuwaabula sebo nga batawabulwa naye sebo tuyamba otuwa abantu baffe bowatta abantu baffe bali makomera otuddeko obululu n'endokomyoko nosiyamba nokututta mutwamba twagala eddembe lyaffe
Wadima, take a seat. Your boss is office. Shoot us. Wadima, shoot us. Shoot us in the camera. We are not exposing What one is our man? What one is our man? by peace over by force. Ekindese wano sefuna bwenkanya. Ekindese sefuna bwenkanya. American help us. Yes, yakatweyungako abaana bano wali maaso ga American Embassy we balaga obutali bumativu eri gavumenti ya Uganda saako ne Museveni yekennyini nga omukulembeze w'eggwanga eno agamba nti yawangula bawakanya obuwanguzi bwe era ebigambo bingi nnyo ebiri ku bipande bino bakamalawo eddakiika nga 3 malambirira tewanabawo abanyegako okuggyako poliisi ya Embassy okugezaako okubagobawo naye ate oluvannyuma ebavuddeko nga tebakkiriza ayingira munda nabo kye bakoze kwe kutuula mu kkubo. Americans, we're dying all. Americans, Uganda is bleeding. Help us. America, help us. Biden, help us. Biden, help us.
Enough is enough. America help us. America help us. Why you must have been killing us? Why you must have been killing us? America help us. America help us. Why Uganda is bleeding? Museveni stop killing us. Museveni stop. America help us. Our mothers cry. Our mothers cry. Every day. We are fighting for freedom. America help us. Museveni must go. Why Uganda is bleeding? Why? Freedom. Abana bapfa abana batulugunyizibwa emirambo gy'emuze abantu banatambula abana bakugwa amasasi enga lwaki abana bagala bafe mwatta mutugambe nti baafa tukume ebyoto twabye n'ennyimpe okusala mugamba nsaba bawambibwa nga tetubalaba banumbiyaniri ba Edi Mutwe baganda bafe betutamanyi naye bashemula kisa mutugambe nti mwabatta okusinga birika ku ggwanga nabo baffe gye bali nga tebaliiyo. Freedom, 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 freedom. Michael. Ngoja mbele mbi.
Yes, police ezze wetwogerere Kabalagala naye abaana tebasegula. Apana mtendee vipande vya kweli. Apana mtendee vipande vya kweli. Apana rivers. Apana kugenda. Tewali kuliogamba. Mike kifanani chichi, Mike kifanani. Michael olw'embeera nsazeewo okuvaawo olw'ensonga mbalabye ng'obufu bagenda kubutunuza gye tuli natera munzikirize ensooke nkome wano eno ngenda kuba mbatuusaako ebirala naye nga poliisi ebakutte bonna bwe batyo munange bonna abasinga ebakutte ate era nga ne poliisi endala kyajja mu bungi. Yes, muzikirize nange nebereremu nsooke nkome wano kembaweerezaako keeko
tubadde ku America Embassy abalabi ba Ghetto TV ng'abaana balaga obutali bumativu eri gavumenti eno naye oluvannyuma poliisi ezze okuva ekabalagala saako n'ensambya bwetyo munange nebakwata wakati nkugambye olabye Owero DU agaludde ekiso ng'ayagala fumita bufumisi mu lubuto ekiso ekyokumundu nkugamba akavidiyo ako kalabye bulungi nnyo nga nkakutuusaako nateera mulo okulaba nga nkakutereeza okulaba nga nkakuweereza muganda wange webale nnyo webalire ddala kkiriza kube wano nateera nja kuba nnyongera ogenda maaso n'okutuusaako embeera zonna nga bwe ziri mweraba. tuli mabegane Yes, tuli kabalagala ku Embassy ya America abavubuka gye bagenda essaawa zino okulaga obutali bumativu n'eggwanga Uganda. Yes, maaso ga America mwennyini Embassy webalise okulaga obutali bumativu. Yes, tuli ku American Embassy abavubuka gye bazze okwemulugunya bakutte ebipande ebiriko ebigambo ebyenjawulo Bobi Wine zawa president elect n'ebigambo ebirala weebityo. Uganda's freedom! Uganda's freedom! Uganda's freedom! Uganda's freedom! America freedom! Dale pasi! Uganda bekwanga Uganda. Edi mutwe lubiyani. Babadde babagamba bavewo kobbo mu shooting kale. Our lives are in
dangerous. The what? Our lives are in dangerous. Our lives, they are in dangerous. Not justice in the people. Abasirikale amasimu bakuba kumukumu. The army of Museveni is vanishing. Yes, abasirikale bali mu kutema nkoto kiki ekyokukola nabo kiki abasobedesa wazino. Museveni wasonyiwa bannayuganda n'ebyayo kubanga toli munnayuganda. Museveni nze boyi gwe twali tukutyadda nanga naakadde naffe tukuze wajja mukowa ng'oli myaka gyaffe tokyalina kyotugamba. Mutuwa abantu baffe bemuse tukoya kututanga musibye abaganda baffe. Museveni watakukancanyi mwana muto tunyigirizanga Joe Biden, come for our pleasure. We are
Tengera mwana mulezi n'okukaba akaba abasango battibwa ne batekaga agasango bannayuganda bali mu Amerika abazungu bali mu Amerika mutuyambe tetulya tetulina kyakulya abaana baffe balwadde abaana basimbye ebigere abaana balandodi batugoba mu mayumba naye nga lwaki mbeera eno baite mutuyamba abazungu mutuyambe Amerika mutuyambe tuli wow, bannayuganda tubatugwawo lwaki abasiraamu ne battibwa muwoza mukyanoonyereza kunoonyereza bikene bitagwa muganya amabala muganya okugata bagala abantu bajeewa Saba yaita tuwaba saba wabba kaluka ffe otateka okwamba baganda baffe sibya mutukubye abamu babegese naye Museveni sakubuuza saba yaita tuwabula saba nga batawabulwa naye saba tuyamba otuwa abantu baffe bowatta abantu baffe bali makomera otubyeko obululu naye tokomoko tosanga nokutta twana n'eddembe lyaffe
Bobi Wine has been arrested. Bobi Wine, Joe Museveni, they have been arrested. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu is being arrested by the police of Uganda here at State Square.